kakati Imam, tubadde tusaba otunnyonnyole nti omuntu bw'abeera mu Ramadhan eno kimuyambako kitya okwongera okugumiza okukkiriza kwe eri Allah n'enkwatagana ye eri Allah. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya. Ekibuuzo manyinazi kyambuuziza, Ramadhan eno eyambako otya omwanadamu okubeera nga ayongera na strengtheninga okukkiriza kwe mu Allah subhanahu wa ta'ala. Gyoba ojjukira mu aya eri mu suratu Baqara, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga atulalikako okusiiba, yagamba nti ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, mulalikiddwako kukola ki? Okusiiba. Nayongera n'atulaga nti kama kutiba ala alladhina min qablikum, gyenjagaddemu gyesembera eno agamba nti la'allakum tattaqun, osanga mujja kubeera si osanga awo nno waliwo okuvuunula okwenjawulo oluusi abamu kwe bakola mu butanwa. Okugamba nti la'allakum tattaqun nti Allah yali agamba nti osanga, bal okugamba nti Allah la'allakum yali ategeeza nti omwanadamu bw'asiiba afuna takwa okutya Allah. Kakiba kitegeeza nti omwanadamu bw'aba nga asiibye kimwongerezaako mulimu ennyini awulira nga akola ebintu Allah byakola atya byayagala. Mathalan, omuntu bw'abeera nga asiibye agezaako okwewala byonna bya Allah byakola atya byamugana. So kiba kitegeeza nti okusiiba kuno omwanadamu muli mu mutima gwe oba mu mubiri gwe oba mu mbeera ze ez'eddiini atandika okukola emirimu egyo Allah gyakola atya gyayagala. Bw'akola emirimu egyo Allah gyayagala afuna attaqwa fi madha fi qalbi, n'abeera nga atandise okubeera nga bw'aba nga akola emirimu emirungi Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga naye amukola atya amwagala. So okusiiba kuyambako omwanadamu okubeera nga kumuyambako okubeera nga ayongereza oba ayongera kukutya kwe Allah subhanahu wa ta'ala, nga Allah bwe yatulaga nti wetunaba tusiibye tujja kubeera nga tumukola tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, nga nva ku kibuuzo ekyo olw'obufunda olw'obudde biidhinillah, attaqwa kyeki? Okutya Allah kyeki? Kubanga omwanadamu ayinza okulowooza mujarrad kwogera bugambi nti attaqwa okutya Allah, bal okutya Allah kulina definitions nnyingi era ng'abasalafu bazoogera. Bal okutya Allah kwe kuliwa okubeera nga omwanadamu akola ebyo Allah byakola atya byayagala, ng'abikola ku lwa Allah, ng'asuubira empeera okuva ewani ewa Allah, era n'aleka ebyo Allah byakola atya byamugaana, ng'akikola ekyo okubeera ng'abireka ku lwa Allah era kutya kubonereza kubwakani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. So yeyo kyebayita okubeera nga attaqwa kyetwagadde okuvuunula wali ng'omwanadamu akifuna ddi ng'akoze atya ng'asiibye biidhinillah subhanahu wa ta'ala.